I, Matthias Mpuga, having been entrusted with the responsibility to serve as president under the Constitution of the Democratic Front, do hereby solemnly swear that I shall faithfully, truthfully, and diligently discharge the duties of my office in full adherence to the Constitution, principles, and values of the Democratic Front. I shall uphold the sovereignty of the people, defend their right to self-determination, and promote the radical transformation of Uganda into an egalitarian, democratic, and just society. I shall resist all forms of authoritarianism, militarism, corruption, exploitation, and neocolonial domination, and commit myself to building institutions that serve the people, not power. I shall conduct myself with integrity, discipline, humility, and accountability to the organs and membership of the party and masses whose interests I am sworn to represent. I shall refrain from advancing personal, sectarian, ethnic, religious, or class interests contrary to the collective will and vision of the party. I shall submit the collective leadership, uphold the principle of internal democracy, and engage in a principled ideological debate in pursuit of the party's objectives. I shall protect the unity of the party and never conspire with enemies of the people or betray the movement for personal gain or political convenience. I take this oath freely, solemnly, and without reservation, fully conscious of the historical weight of the struggle and sacrifices made by those who came before me. So help me God. Honorable Matthias Mpuga naye alayiziddwa nga pulezidenti ow'ekibiina kyabwe anti munange bulijjo kyekyo si kyekyo kye yali ayagala ndowooza kyekyo kyaludde nga ayagala awo nno bw'ogambira nti kyoyagaliza embazi Kibuyaga asudde kakati wa Matthias Mpuga Kibuyaga amusuulidde era essaawa ya kakati ye pulezidenti ow'ekibiina kyabwe oba ye principal nga tuvuddeko ye President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayugumizza omanyi ye buli bwabeera munnange aleka ekitundu kyonna nga kiyumya oba kiyuga kikola kiwuuma aleka ekitundu kyonna nga kiwuuma era bwekityo bwe kibadde yadde nga abakuumaddembe nga womanyi bagezaako okuba nga batataganya buli kimu naye munnange abaana bakulaga nti balina omukwano mungi eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, omulungi atulaba akaseera kano eyeekuumiddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuwanga ava Buvuma akaseera kano gw'omulungi aliko akaseera kano andaba tuli Buvuma tuli wano tuvaayo gwe muganda wange andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri era gwe ndi mukulengezaako wali waggulu ddala gw'omulungi andaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Buvuma abawubiddeko yoli wali waggulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sharinga video vibe eri wano omulungi atulaba akaseera kano eyokumiddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli wano Buvuma. Laba namungi w'omuntu amulindiridde laba kiri ku mwalo gw'Obuvuma omulungi andaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo atuuse Buvuma. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse wano okulaba nga buli kimu tokyekuweereza omulungi atulaba
orina chamada musomesa ku kamera omulungi andaba akaseera kano batembera bweri abudeyo ali wali waggulu abawuubirako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abasanyu ndaba abantu esanyu ali wali waggulu ali awo waggulu His Excellency akukulangazako muganda wange ekideri kyakapakinga abantu oluvuddeyo ne bagamba His Excellency tulina okukwaniriza mu mannya amangi mu love nyingi omulungi andaba what a love alina kyamade musomesa ku kamera okulaba nga nkuweereza oh my god turi Buvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Buvuma sharing the video boy orina chamada musomesa ku kamera kulaba nga nkuweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngava Buvuma His Excellency Robert Enjoy Taraf. Amanyana de bazari inene chamade musomesa ku kamera okulaba nga nkuweereza nga bulijjo abantu b'Ebukoma Nsimbi nyongera okubatumirako nga ddala Honorable Nakato Shakira twongera okutumirako amadwe bayimirira monkawo musajja ali mukola deva yimirira tuvemu tujja kusanga genda tujja kusanga tujja musanga agende omusajja nali kwa kamera
mutya omusajja wambaka Jonathan Chamada musabasa ku kamera akwera nangwereza buli kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abavuma sharing a video amulungi andaba amulungi yekumiddeko olina Chamada musabasa ku kamera akwera nangwereza buli kimu amulungi andaba kaseera kano abantu b'Ebukoma Nsimbi mugamba mutya abantu b'Ebukoma Nsimbi mugamba mutya owali Honorable Nakato Shakira ogamba otya Honorable Tomusange Isaac ogamba otya ow'Emitana North Honorable Isaac Tomusange ow'Emitana North ogamba otya Honorable Nakato Shakira ogamba otya kasuluye nti buli kimu okiraba bulungi nnyo. All right, tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava Ebuvuma amulungi andaba sharing a video kyenkusaba kyokka sharing a video kyenkusaba bambi sharing a video gwe buli aliko nkolerayo shares 10 gwe buli aliko nkolerayo shares 10 mbalaba mulinga mu 2 oyo gwe bayitamu omukulembeze eyalondebwa abantu. What a love His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli naye nga ava Ebuvuma omulungi andaba akaseera kano eyekuumiddeko bwete embeera bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza bwete embeera bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza bwete embeera bweri alright tulina omukulembeze His Excellency Robert all right tuli bu president ava Buvuma all right omulungi andaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Buvuma. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kuva Buvuma omulungi andaba akaseera kano ali ku Rujulira TV bakitobokere okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso nkolerayo shares 10 buli aliko nkolerayo shares 10 all right tuli eno His Excellency ava Buvuma kwetemera bwe omulungi andaba akaseera kano olina Kyamadde musomesa abantu b'Ebukoma Nsimbi
mugamba mutya abantu bebukomansimbi ewali Honorable Nakato Shakira ogamba otya nyongera abantu bebukomansimbi nyongera okubaduma obagamba njirambi omukyalo oyo mububeererewo nnyo Honorable Nakato Shakira owebukomansimbi Honorable Tomusange Isaac ogamba otya Honorable Isaac Tomusange Omitana North ogamba otya eyo kaswendo ekira buli kimu kirikiriya Honorable Alice Nanongi ogamba otya kansubire nti nawe kooli nkulengerako abantu b'e Masaka kansubire mwena kwemule mugamba mutya meya omwami addako Makindye West omwami addako Makindye West Honorable Haji Kasire Nganda Mulyanyama ogamba otya Alhaji Kasire Nganda Mulyanyama ogamba otya kansubire nawe kooli kansubira buli kimu okiraba ng'ate MP addako Makindye West. All right, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Buvuma kansubire nti buli kimu lodisani gentlemen mundaba kansubire nti kamera erikiriya omunuki andaba eyekumiddeko we ndi okubanga nkuweereza buli kimu okulaba nga tukuweereza Honorable Tomusange Isaac ow'Omitana North ogamba otya Honorable Nakato Shakira no ekyo kiri ekyo bayita rafu all right omunuki andaba eyekumiddeko ekyo bayita rafu ekyo kye bayita rafu kulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ava Buvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Buvuma omulungi andaba eyekumiddeko akaseera kano eyekumidde ku Rujugiro TV olina kyamada musomesa ku kamera okulaba nga nkuweereza buli kimu what a love gwe buli aliko nkolerayo shares 10 gwe buli aliko nkolerayo shares 10 mbenga nkuweereza laba amaanyi g'abantu laba omukulembeze eyalonderwa abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava e Buvuma omulungi eyekumiddeko omulungi ali ku lujjuliro betembeera bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza bwekitabo kiri bwe buli aliko nkolerayo shares 10 sharinga video yangu tuli ku Kiyindi ku mwalo tuli Kiyindi ku mwalo labalavu what a love oh my god kino sekirabanga yamala kiraba labalavu alina kyamada musomesa ku kamera ogamba ta ow'omukisa ogamba otya webale kubeerako jona tusingize owaGhetto TV ogamba otya kansubire buli kimu okiraba bulungi nnyo all right maka nawe tunakalindako tuve mbantu elindako tuve mbantu
Musawo. What a laugh! Muna Uganda ndaba! Muna Uganda ndaba! Kino chala watendaba! Kino! Never laugh! What a laugh! Ari na chama cha musameza kukamera okulaba nga nkuweereza ogamba ta omukisa tibyo ogamba otya batembera bweri omulungi andaba eyakumiddeko kino kika omulungi andaba ali na chama cha musameza kukamera okulaba nga nkuweereza obudde buzibe tuli ku mwalo gw'ekiyindi bona amanya omwalo gw'ekiyindi gyetuli bwetutobetole omulungi andaba eyekomidde ku lujjuliro betembera bweri tuli ku mwalo gw'ekiyindi Oh my God! What a laugh! His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali mu nyumba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu b'ebukomansimbi mugamba mutya? Abantu b'ebukomansimbi ebali Honorable Nakato Shakira ogamba otya? Omukyalo webambi ab'ebukomansimbi mumubeeremu. Honorable omulungi andaba akaseera kano bekitobe kiri kyendaba kyolaba nabamanyi g'abantu nabalaavu gwe ekyo kyebayita amaanyi g'abantu kanyuza kutegeeza kabaka Kingisaha oli naye Kingisaha waaliawo kabaka Kingisaha waaliawo David Secretary General David Rausi Rubongoya kwali Honorable Isaac Omusange w'Emitanda North ogamba otya ali Haji Nganda Kasire Nganda Mulyanyama ogamba otya ngerayo mupyaddako owamakinde West Honorable ali Haji Nganda Kasire Mulyanyama ye Honorable Deko Makinde West ogamba otyeyo kansule ndi buli kimu mukiraba Honorable Zahara Mala Luyulika ogamba otya kansule nawe kwoli buli kimu okiraba bulungi nnyo ago ge bayita amaanyi g'abantu gye bayita laavu y'abantu President Kyagulanyi Mitembo alabiseeko gweri erinnya amanya erinnya Mitembo kyeritegeeza osobola okulivuunula gwe amanya erinnya lye bayita Mitembo osobola okulivuunula oluli kyamadde musomesa ku kamera okulaba nga tukuweereza omulungi atulaba akaseera kano batyo bwe kiri embeera kubanga ngikuweereza buli kimu kansule ndi mwenna mukiraba alright Honorable Nakato Shakira ow'ebukomansimbi ogamba otya mukyalo oyo mumubeeremu ab'ebukomansimbi Honorable Alice Nanongi ogamba otya mukansubira bwe nakwemole ali Haji Nganda Kasire Nganda Mulyanyama ogamba otya webale kuweereza ggwanga kino ge bayita amaanyi g'abantu nga tulina omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali mu nyumba wekansubira buli kimu okiraba bulungi gwekola kyakusharinga video omulungi andaba omulungi yekumiddeko oh my God tuli ku mwalo nga presidenti ava Buvuma omulungi andaba
alright muri amanyi g'abantu n'abamukulembeze eyalondebwa abantu n'abamukulembeze eyalondebwa abantu n'abalaavu gwe anaba akaseera kano ekyo kye bayita amanyi g'abantu gwe anaba ekyo kye bayita amanyi g'abantu kansoberande buli kimu mukiraba benonyonyola buli anekiriya eddoboozi lirikiriya oba kamera erikiriya nsaba ku komenti zammwe kamera erekya ekifaananyi kiri kitya omukulembeze mumulengera oba temumulengera gwe omulungi andaba eyekuumiddeko kansubire buli kimu okiraba bulungi nnyo abantu abali mu bitundu eby'enjawulo abali ebweru w'eggwanga abali e Qatar, Dubai, Sweden, America, Bungereza, Canada nyongera okubanga mbatumirako abali mu Kenya mwenabo abali mu nsi ez'enjawulo nga sisosodde oba ni Honorable Nkeretanyi Kiruuta Yusufu tukutumiddeko owa Kalumbi West Honorable Kiruuta Nkeretanyi nyongera okutumirako ate nga naye y'omu ba MP abaddako Kalungu West Honorable Kiruuta Yusufu batemera bwere okulabanga buli kimu kikuweereza tambula alright abatiri n'abatula okuba nga tubaweereza ako ge bayita amanyi g'abantu babalaavu gwe nga tuli mulungi otulaba akaseera kano aliko olina kyambadde musomesa ku kamera labalaavu gwe NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga bisigadde nkomo nabyo tova